nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Pulezidenti w'eggwanga lino Uganda eriiso lyo lyalaba bulungi okutulondera omukyalo ono Adija Namyalo. Mukyala awuliriza buli omu, mukyala alaba buli muntu nga tatunuulidde eddiini, nga tatunuulidde eggwanga wadde endabika y'omuntu. Saba Katonda amwongere okusaasira n'obuvumu obukola emirimu gy'eggwanga. Ensonga y'okubiri, pulezidenti w'eggwanga lino nkwebaza muzeeyi okubeera omusajja omwenkanya, kubanga tubadde n'ekizibu bukyanga ggwanga litandika ng'abasiraamu tulina ekizibu, tetulina we tugenda mu bbanka okuleka nga bye tusangayo bitulemesanga abasiraamu okusinziira ku ddiini gye tugoberera. Naye we watudde wansi n'ogamba nti n'abasiraamu balina okusalirwa amagezi n'okkiriza Salaam Bank, Islamic Banking mulundi ogusoose mu Uganda ekole ng'ekola emirimu gyayo. Tusaba Katonda akwongera obulamu obulungi.